ensi y'omwoyo oba sitaani oba katonda. Bw'ogenda India balina bakatonda basukka kakaaga. Bw'ogenda China waliyo amadiini tosobola nakugabana lwakuba tegali ku TV tebali kugamba. Bw'ogenda Japan ayi katonda wange. Naye buli ekintu kyonna ekyeyita katonda mu nsi y'omwoyo kirina ekigambo. Waliwo ebiwandiiko bye bayita ekigambo. Amiina kye bakkirizaamu. Ate Abachina balina ebigambo abazungu kye bayita the Chinese calligraphy. Bw'abanga anasika amaanyi kugajja mu nsi y'omwoyo mu mizimu gye, tambula nange bulungi, akwata akaburashi n'atandika okuwandika ennyukuta z'Ekichina ezo nga bw'ayogera. Amaanyi ne gava mu nsi y'omwoyo ne gamutuulako. Kati enkola eyo si ya mizimu gyokka, enkola ya nsi ya mwoyo. Ne bw'ojja eno mu Katonda, ekigambo kya Mukama gy'okoma okukisoma n'okyatula ne kiyingira emmeeme eyo ne kigifumita ate ne kituukira ddala mu mwoyo wo, ge maanyi g'ofuna. Ekigambo kya Mukama kino gy'okoma okukyatula, nkubuulira amazima, gy'okoma okukyatula ky'obalaba omuntu asaba ng'ayimiridde mu kigambo kya Mukama tomusobola. Sigamba nti kyawandiikibwa Mukama jjayo olunyiriri olwatule. Nkubuulidde amazima. Imira mu kigambo kya Mukama oba tokirina muntu wakibikula Bayibuli yo. Gamba oti ayi Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka ne Yakobo, kubanga ebyo endagaano bye tulimu. Tuli bazzukulu ba Ibulayimu. Bayibuli egamba nti abo abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu, Bagalaatiya 3:7. Kati yimirira ku ndagaano ogamba oti ayi Katonda wa Isirayiri, yimiridde ku kigambo kyo kubanga kyawandiikibwa kyatule. Yogera eri ensonga yo olabe weetaakyuke.